Abatuuze mu bitundu by'e Lubaga mu Kampala wabadde zi Poliisi Post okuli eya Kironde, e Kabowa, Kabaawe, Mutundwe ne Nnyanama bali mu kutya olw'obumenyi bw'amateeka bwe bwolekedde olwa poliisi okuzijja we zibadde. Ezooni eno gy'olaba yali mbi nnyo emyaka ze natufaana mu 83 naye ezooni eno nga mbi nnyo erongose poliisi eno emaze okujja wano. Kati abakazi bw'otunuulira akatale kano olaba waliwo n'akatale, waliwo abantu ba wansi abakola, naye bw'ojjawo poliisi wakyaliwo omukazi agenda okkeera nti agenda kusuubula kasooli ekibuyi. Kivudde ku kitongole kya poliisi okusengula ebintu bya poliisi ezimu mu bifo ezibadde zikakalabiza nga wamu wasigaddewo bimeeza byokka. Abasibe bonna baba batadde eno ebadde ofiisi ya osiino omukazi wadde ng'ekikwekweto kyazze mu Uganda yonna naye balowooze ku Nalukola nga Australia. Tulina amakolero mangi, tulina abantu bangi n'obubbi bungi. Ekyo kukolebwa abapoliisi babadde bassa mu nkola ekiragiro kya Pulezidenti Museveni bwe yabalagira mu mwaka gwa 2019 okulaba nga poliisi ezimu ziddizibwa ku magombolola kisobozese okulondoola obulungi ebitundu. Ng'abatuuze bagamba nti embeera eno etadde obulamu bwabwe mu matigga olw'obumenyi bw'amateeka obugenda okubalukawo kuba abasirikale babadde babukendeezaako nga ne mu kiro ekikesezza olwaleero basuze ku tebuuki. Wali batirangawo abantu naye kati essaawa zino bamanyi no poliisi eri kumpi bayinza kuttirawo wali muntu. Nsaba omukulembeze wa Uganda President Museveni Kaguta atutaase kubanga eno poliisi yabadde nga bw'abeera nga kitaawo. Ate nga yeddenja okulaba nga abantu baffe babeera mu mbeera entuufu. Taata ow'ekitiibwa Mukama wange mutuyambe nga gavumenti mutuddize poliisi yaffe. Embeera bwetyo bwebadde ne mu bakulembeze b'omu kisenyi nga bagamba nti egayegaye. Yaffe community mujja kugisigala nga mu bbanga. Waliwo ebitundu ebibi ebyetaaga okulaba nga Poliisi Post ebeerawo eyo. Buli muntu yenna yava mu kibuga abadde ajja n'ayiyiza muno n'akola ki mpolampola n'afuna ekyokulya naye kati bagenda kumenya misana. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirano Patrick Onyango ategeeza bw'ati ku nsonga eno. Wano mu Kampala n'emirano tutandise enteekateeka ey'okugatta kuba margin Poliisi Post okulaba nti bafuna amaanyi. Ye omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Nanga ategeeza nti ekyo kyakoleddwa okussa mu nkola ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga okuzza poliisi kugombolola. Wano we tusinzidde mu kiseera kino newankubadde waliwo ebisoomoozo ebibaddewo okulaba nga tunyweza enkola eyo okusinziira ku kiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga. Agambye nti bajja kuva ku magombolola basobole okulawuna ebyalo kuba ekiragiro bakifuna mu mwaka gwa 2019. Nga bwe tuva ne tulawuna ebyalo ebibeera wansi wa ggombolola eyo nga we tusinzira okuteeka amaanyi nga mu kuweereza kwaffe